How can Kulisayo mukumulamu okwe yakatweyungako kino kitundu kyakubiri ekyamawulire agataliiko mu ttuntu nga nkiguddewo ne District Governor wa Lutale 2013 Edward Kakembo Nsubuga mwennyamivu olw'engeri omwana ow'obulenzi gyalekeddwamu emabega essira ne liteekebwa okusinga ku baana ab'obuwala abadde akyalidde Bannalotale ba Kampala East Kasanje gyatongolezeddwa pulogulaamu yaabwe ey'omwaka guno eya Big Cup. Edward Kakembo Nsubuga District Governor wa Lutale 9213 yegasse ku Bannalotale Club ya Kampala East Kasanje okusimba emiti egisobe mu 8 mu kibira ky'eddandira okukuuma obutonde bw'ensi nga President yawummula Rogers Wamanya bwannyonnyola. Tukuuma obutonde bw'ensi n'ekirala tufune ekintu ekisobola okuvaamu essente ez'okuyamba projekiti za kilabu yaffe. Baagala n'okufuna ensimbi ezinaabayambako okusitula embeera z'abantu mu kitundu ekyo n'okuyamba essomero lya St. Kizito Primary School Sakabusolo nga President wa Lutale Club ya Kampala East Dennis Mubangizi n'omumyuka wa Gavana Katuku Gloria bwe balambulula. Twasanga waliwo church bakola ekibayita church school P1 ne P2 abaana bamala ne bagenda walala. Yamba St. Kizito Primary School ne Sakabusolo ekirala ne ina acre over 10 acres of land ng'esimbyewo emiti. Kakemba atongoza n'enteekateeka etunuulidde abaana ab'obulenzi gye batuumye Boy Child Uplifting Program mu Lutale Club ya Kampala East Kasanje ne batubuulira bigendererwa byayo. So nebaza gavumenti ya Uganda yakimanya nti abaana abawala bali basaana okuyambibwa ne bakikola naye ensobi yakolebwa nti baaluwaayo nnyo bamala emyaka 3 n'omusobyo nga bali ku mwana muwala yekka ate omwana omulenzi ne yeerabirwa ne beerabira nti abaana abalenzi bagenda okuwasa abaana abawala. Bakebedde n'abantu endwadde zitali zimu n'okubawa obujjanjabi ku bwereere.